Salo mpulira omwana w'obuwala nga wamaliriza bibiri bitta omulimu naye kano kankayiseewo mpulira ekitabo ekya Luka 18 kigamba na buli kibuga kimutuukangamu munywanga bye musanze mu maaso gammwe taata n'obwetowaze nsaba okkirize abe wange akatta nnyonta bakawe omulimu eggendo libakakka neffe ngetwogeragezanya ye mukulu kambuuze ye taata kakati baawulire abalokolo batuuze gye balina kutuula ye mukulu abadiventi batuuze gye balina kutuula ye mukulu n'abakafiiri nabo ye mukulu balagirire nti omukolo omulala kwe bagenda ye mukulu taata n'obwetowaze ffe be tuzze nabo kitange kyekino ekyuma ekitaboola kale nsaba ensonga zijja kwekola mwenna muli bakatuliki kitange tuli bakristaayo naye ab'omulembe ab'omulembe ye mukulu kale bwowulira nga Jesus ayitidde okukawa omanya omululuza baabulunga bubi mu Guinness ye mukulu kale tuuka ssebo ow'embuga bulira nsaba okkirize ntambule nzijeko awali abaana bo ate ani aganye taata mbabuuzeeko selekita muleete ssebo n'obwetowaze si bwotyo tokkatira ate ono si lumonde kuba kawoowo kati taata n'obwetowaze mpulira nsaba okkirize nyongere okukwebaza olw'okuteekateeka omukolo omulungi ekyamazima omukolo natalabika kitange ng'amasanda g'eppeera taata weebala okutegeka kubanga omukolo natalabika nga saloni y'abakazi omutali lugambo ow'embuga Saalongo atunga ekyalaani ne waabanga atunze atuuka n'akomola olugoye nkomoledde wano kitange tunaddamu olundi abanga empeera yammwe esinga bw'eri mu ggulu mugende selekita basitula obatwale kati oli waddemu okukatira